mu kisenge ky'eddwaliro erimu Fahad mwe yasanze abakyala abakadde nga bakuŋŋaanye nga buli omu yeewuunaganya nga bakutte ku ttama. Fahad ono naye yazze emisinde nga n'atuyanye naye nga wamaanyi. Abakadde abo bwe yatuukiddeko n'atandika okubabuuza nti maama wange ali atya nga tebamwanukula. Naye omu n'abagamba nti genda munda eyo omukebereko. N'atukwa munda n'alaba abasawo na maama we atandise okwogera n'okutegeera. N'akomawo n'abuuza abakadde nti naye maama wange mwamutegeera mutya era mwanguyiddwa mutya okujja okumuyamba. Ne bamugamba nti kyetwakola kyangu nnyo. Twakola WhatsApp group kuffe abakadde abasusuza emyaka 60 n'okugenda waggulu. Era buli ku makya mukadde munnaffe omu eba ffenna nga bw'otulaba buli muntu alina okuwandiika ekigambo wasuze otya oba good morning ku mukutu. Ate n'olweggulo n'agamba nti good night. Kubanga twagenda okuzuula nga abakadde ffenna tusula ffekka mu mayumba, abaana baatulekawo n'abazzukulu tetulina n'abakozi tetulina. Kakati mukadde munnaffe kasa tulaba ng'omu ku ffe tawandiise ekigambo good morning oba good night, tumanya waliwo obuzibu. Maama we kye kitwanguyiza okumutegeera. Twagenza okulaba ku makya nga tawandiise good morning. Era tugenza okutuuka ewuwe nga sukaali yalinnye ng'agudde wali. Tetuba kwanguwa abadde mufu. Fahad ne yeebaza abakadde olw'okukikolwa eky'okuyamba maama we n'amusanga nga mulamu. Naye njagala okwebuuza ku bamaama baffe ne bakitaffe abatakyalina babalabirira nga bakadde nga bali eyo nga tulwawo n'okubakeberako nkola ki nnyangu gye tuyinza okukozesa n'abazuulanga nti ddala tebafunye bizibu. Bangi tusanze bafiiridde mu butebe, abalala nga bafiiridde mu malwaliro gaabwe kubanga okubakeberako kutono. WhatsApp group ne internet eno tugikozesa ki era tugikozesa tutya okutambuza amawulire mu kitundu kyammwe ne mu famire yammwe? Kyanjawulo ki kye mwanguwa okukozesa okumanya oba munnammwe akyaliyo oba yafa oba ali bulungi oba alina by'ayitamu? Ndoza tubeeko kye tulowooza mu mbeera efaanana bw'etyo. Bino tubyogerako era tubikola. Naye waliwo omusajja oyo gw'olaba ali ku kamera, buli lwalowooza ku birowoozo nga bino ng'abyogerako ye ng'abikwata. Nawe oyinza okubaako by'oyagala nga bifaanana bwe biti ng'abikwata, naye nze ate mbikutte kugabanya amagezi. Owulize obubaka buno naye ate obeeko ky'ojjamu. Musajja wa kitiibwa ayitibwa Beda Shorts. Abikuba ne video n'aziteekayo. Internet n'egabanya obubaka buno. Naye nammwe mu famire ku mulimu awaka ne mu kitundu kyammwe mubeeko enkola ennyangu egabanya obubaka ne mutegeera mangu oba munnammwe akyaliyo oba yagenda oba ali bulungi oba ali bubi. Twetaaga okuyambagana n'okusikaŋŋana mu mikono n'okutambulira awamu. Awatali ekyo tujja kugeya nnyo bannaffe nga tulowooza be baatuvaako naye nga kye bayitamu kiyungula amaziga. Mbaagala nnyo omubaka.